Ono awandiise n'agamba mito but olabika oliko empewo tebikolera aliko mpewo mostly nga zikubanja. Ansubire nti musibye bulungi. Tweyanziza nnyo Majolini lujo nnoonya ekintu bweki nage ntandikire awo okwogerako. Mostly nga zikola ki? Nga zikubanja nga weetaaga okubeera ng'ozitereeza. So wezibeera nga olwedde entereevu of course nazo osobola ozisaba ne zikuwa ye nali nkyogeddeko. Si bwe kiri? So weziba zikubanja biba bizibu ebyokutereeza ssente nnyingi oyiriba ekituufu kyolina okumanya okuzitereeza. So kyolina okumanya kojja ntambyese muto ogw'omupya nkwanyiriza era nkulabulira abafiira babbira mu comment section weegenjereza. Ayagala okwogera nange WhatsApp yange ebeerawo ojja tuwuliziganya ne twogera ng'abantu bw'ofuna legiso kino nfigu bw'omutwalo gumu weewandiisa.